Mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo netondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga ebyo taatawo Muteesa byakola. That is the truth, and my friend, if you don't want the truth. Oyo ye minisita w'ebyettaka amanyiddwa nga Sam Mayanja. Ebigambo ebyo yabyolekeza Obwakabaka bwa Buganda, n'ekyenjagala osooka omanye bye bigambo bino ebibiri wakati wa minisita Sam Mayanja n'ebigambo mpuuga bye yayogera ng'abyolekeza Bobi Wine. Sam Mayanja agambye bw'oba oyagala kuzimba state within the state ekyo tekijja kukola. Then kikwata olowooze ku kyampuuga kyeyayogera ku CBS, bw'oba oyagala kuzimba Bwakabaka mu bwannyinimu ekyo tekijja kukola. Abasajja Abaganda beerwana naye nga bonna beekwese mu Kabaka. Sam Mayanja ye abaawukanyemu. Naye kale nyinza okuba eyo si ensonga enkulu endeese, naye ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga abantu bavodde Obwakabaka naye nga tavaayo kubanyegako. Njagala kubuuza ekibuuzo eri gwa mpuliriza era ngoberera. Abantu abalwanye olutalo n'okusituka mu meeting ya minisita Sam Mayanja babadde baani? Tekwabaddeko balangira, tekwabaddeko bambejja, tekwabaddeko baminisita ba Kabaka, babadde bantu ba bulijjo abakopi. Kitegeeza Obuganda abantu ba bulijjo buli awulya nga kimukwatako ekyo kimukakatako. Naye ate Katikkiro yatulaga nti ffe tetulina kubaako kye tuwogera, tunaabangawo mu bizibu nga tulwanira Obwakabaka mu bizibu, naye nga tubaako ebibuuzo bye tubuuza ku Bwakabaka ate mutugamba tetugwanidde. Ekyo nakyo njagala mukitunulemu mwenna abangoberera. Bino Tebinagwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ayogedde ebigambo bw'abadde ku mukolo ogw'okusiima Mukama Katonda olw'obulamu bwawadde eyaliko fooma oba eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dan Muliika. Bobi Wine ebigambo byayogedde bya kisajja kikulu, bigambo bya butegeevu, bigambo bya kumala kufumiitiriza okubitegeera. Abaffe ebigambo bya Bobi Wine bitegeeza ki eri Katikkiro eyawummula ne Katikkiro aliko mu kiseera kino nga ku mulembe gwe kirabise nnyo nti webavooledde Obwakabaka bwa Buganda. Watali kubeera nga mbamalira akadde katugende mu bigambo bya president. Kwebaze olw'okwewaayo education, olw'obuntubulamu decency, olw'obwesimbu integrity, n'olw'okubeera namwatulira outspokenness. Webalina webalire ddala oturepresentinze bulungi nnyo. Tetwakulanga bakitaffe batuyigiriza nti ekirifaini mu Buganda kyekitiibwa. Mwati otenga twakimbalako ekitiibwa kya Buganda kyabadda si byani si ki naye ekitiibwa ekitiibwa ekyo kiba mu webalese okusigala oli wa kitiibwa. Webalina webalire ddala kikulu nnyo kubanga otuwa a perfect definition of an elder in Uganda. Ku mulembe gwaffe ekyo si kya bulijjo. Mukadde wange mwe mwali ku myaka gyaffe osobola okukwata omwana n'omutwale wamu akulire ng'oteresa munno ekiraamo, ng'oteresa munno ekyama, mujja kukkiriziganya nange baganda bange. Esi bwe kiri ku mulembe gwaffe. So tubanga tukyalina bakadde baffe ba elders betulalirako abalina values ng'ezo, tulina okubeebaza nga okuba kuba kusalawo kwa muntu. Omuntu yasalawo n'agamba nze kambeere kino kambeere kiri. Twagala okwebaza olw'okwagala ensi yo n'olw'okwagala Kabaka. Webalina webalire ddala. Tubiyiga naffe tusaba Katonda tukkirize tutambulire mu kkowe eryo. Njagala okwebaza olw'okubeera n'omwoyo gw'eggwanga, but most importantly okuyigiriza omunyigi omuntu. Bangi wabayigirizanga direct nate bangi wabayigirizanga from a distance, okugeza nga nze mukadde wange
nakulabanga from afar nakwegomba era namala kuyita mikwano gyange ate bo nga baana bangu wakabi naye nga sisinkana nkona muli era omwana yandeeta okusinkana omulundi ogwasooka namuwa ekirabo sibu webale nnyo webale ddala kutusigamu ensigo eyo era ensigo eyo njagala okukakasa ijja kumiruka paka kuba naffe tujagana amaaso nga tugisiga mwabo abatugoberera webale nakuba kyakulabirako. Ebigambo bya President w'amaze okubyogera, Buterevu akutte ekifaananyi ekiriko Katikkiro Dan Muliika eyawummula ne Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda n'akimukwasa ng'okusiima emirimu gy'azaakola. Katusooke tulabe nga mukwasa ekifaananyi. Abaganda bawanze omuliro. Ne mukama wange tekuvuddeko wekitibwa sewava anajulira nti abakungu ate abaffe bennyini babayo ne batuuma abaana ba Buganda babanja kabaka waabwe ndi balabe ba Buganda. Ne mukama wange nzikiriza nkulopere nti olunaku lwaleero waliyo omwami nga yaweebwa omulimu gw'obwa minisita ensonga emuweeseza omulimu ogwo kukola Ssaabasajja Kabaka ng'ajja n'abasirikale n'ayimirira awo ye Mayanja simanyi obayimiranga bi oba mutima. Nze sijja kugamba nti si Muganda, no, ekyo mukyejjeemu. Abeera Muganda munnammwe yennyini lwakuba omululu n'enkwe n'obutegwa kitiibwa biba bimususeeko. Naye aba munnaffe tulekerawo ogamba nti akati atuliddemu olukwe si Muganda, aba Muganda munnammwe. Ne mukama wange sinnabakuwulira bakungu bavaayo mu criticizinga, sinnawulira bakungu bavaayo mwita mulabe wa Buganda. So eyo yembeera gye tutambuliramu. Naye munnaye bw'obanga ositudde ku ddoboozi ly'osebo n'abalala abalinga gwe, kijja naffe tuwa obugumu ku mutima kibetukirizaamu si bikyamu, kuba tetuli bakyamu kwagala kabaka waffe. Abaana ba Buganda nina obubaka obulala si bulungi gye muli. Tewali agenda kuvaayo bataasa mmwe Baganda mmwe okugjako mmwe kennyini. Taliyo. Abatono bagenda ne batembeta obote ne bamutwale bamunaanika ne bagamba oli Beni Kiwanuka oli nabe ono gwe tuleese mukaaga mwalaba ebyabaawo ekyennaku ng'abo bennyini sebo omuloodi nsaba okuwaka small history kano mukama wange nti ne bwakubadde ebiseera ebisinga tukulemberwa abantu naye abamu batumisiriidinga, kubanga bannaffe abaava mu DP ey'ebiseera ebyo eya Beni Kiwanuka be bakola kewayi ng'omulimu gwayo sikola kintu kyonna kyonna wabula kulemesa Beni Kiwanuka, era basakisidinga ne bamulemesa. Naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda naye nga tebaali baagala kwali kutuuka mu Parliament, batuuka mu Parliament. Naye omwaka emyaka that was 1966 bennyini beefuulira Ssekabaka Muteesa, era olwasiga Ssekabaka Muteesa bonna batuuka ne badda ku sayidi y'obote ne bajoininga UPC osinga okumanyira ebyafaayo. Kitegeeza ki? Nti ne mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda, kuba kkiriza obaganda ku mulembe guno nako kuliko Beni Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eyo. So baweebwa emirimu, sijja kwogera linnya baabwe naye ne ku mulembe guno kwe bali
bajja kujja bagambe nti interest zaffe tetubulira lya Uganda oyo tayagala kabaka ffe tuli ba Buganda yekka oyo yatuleetera lya Uganda ffe tuli ba Buganda yekka naye beebamu bene yabwatubuulirako n'agamba mubeegendereza nyaabo kubanga ebiseera ebisinga babeera batume be very sure mbyogeredde wano ne mujja balaba mu bbanga eritali lyabwe nga baabuse dda nga beegase oyo yalonda minisita ng'omulimu gwe gwakuvola Ssaabasajja Kabaka. So ekyo jagadde nkibagambe kati nakyalina omukisa ogwogera nammwe ffenna tetumanyi bigenda kuddako. Nga nva ku nsonga eno ebigambo bya pulezidenti tebabiddamu era obutaddamu bigambo bya nyinza ntya kati ng'olwo ndeega ntya amasaati mbu nziramu bigambo bya mbeera nga kano akantu ke bagamba nti poliisi enjaga ekutte poliisi so nga sinnaba kubeera nga ngenda wala munzikirize mpiteko mu comment section nga sinnaba kubeera nga ngenda wala munzikirize mpiteko mu comment section nenedda wano kagwanawo kansooke nzanye kano then nzije tugende mu comment section. Babera bantu banjawula babagwanira okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga kyovola banti ne wabazaye era tumujjukira kyamazima bagwana na ssaala buli omu mu ngeri kale ennungi bwe kiba kisoboka Mukama n'abasasira ebibasobako ye n'abisangula n'abateeka mu kitabo ky'abatukuvu kubanga bakoze omwoyo gwa ggwanga abeera n'abato n'abaweerera emirimu n'abatendeka ensi eno n'eremu bbaya n'abatalina taata ne batajulira era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga newetaba amajjako era n'agayimbira ku lw'eggwanga n'eriba emirembe babeerawo ku lw'ensi yaabwe mu buli mbeera era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga asimba n'omuti batali kulya kuba we gulikulira liba yagenda dda babeera n'ekisa ekingi ekitiirika era ng'ono tusaanye tubasiimenga ne bwe bafa tubajjukire naye kisingako byonna abantu ng'abo naffe tubakopenga tusaanye tubasiimenga ne bwe bafa tubajjukire naye kisingako byonna abantu ng'abo naffe tubakopenga bamwoyo gwa ggwanga babeera bakozesa ente oluzikwatako ekkolero n'alitandika emirimu n'egirabika babeera bagazi nnyo nnyo ab'enkulaakulana era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga azuula ebito n'ebito ye n'abikwatako n'abaali banyobe balaba abafudde basita ate babeera na hambo bantu b'abantu era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga obutonde bw'ensi ebibira entobazi ennyanja n'emigga tabikiginja abireka biryambenze nabalijja mu maaso era ng'ono tusaanye tubasiimenga ne bwe bafa tubajjukire naye kisingako byonna abantu ng'abo naffe tubakopenga tusaanye tubasiimenga ne bwe bafa tubajjukire naye kisingako byonna abantu ng'abo naffe tubakopenga bamwoyo gwa babeera badduukirize mu ngeri ezisingawo tebeekuluntaza si batu n'abiwulira babeerawo ku lw'eggwanga mu buli mbeera era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga ayinza oluzipo awola agiteekawo nga tafuddeeyo nti oba ataligakozesa abikola ku lwakyalo kiwona ennyonta era ng'ono bamwoyo gwa ggwanga ow'emyoyo buli omu najjanga bw'ali n'abasembeza geyena nagibawonya tafa ku byanfunirawa akola mukozi era ng'ono tusaanye tubasiimenga ne bwe bafa tubajjukire naye kisingako byonna abantu ng'abo naffe tubakopenga tusaanye tubasiimenga
bwe bafa tubajjukire naye kisingako byonna abantu ng'abo naffe tubakopenga. Ekisingako abantu nga bano ne bwe bafa tubasiimenga. Mbadde ngenda mu comment section ne njagala nsooke nzannye oluyimba olwo. Ne bwe nvudde mu luyimba ate ne ndaba ng'amakulu g'oluyimba waliwo egatutwala. Kubanga batugambye abantu nga bano ne bwe bafa tubasiimenga kyokka ate era tubakoppenga. Kitegeeza ebyo ebyabafuula ab'enjawulo baleme kugenda bugenzi nabyo nga wataali bantu baali babagoberera. Ekyokulabirako Bobi Wine olwaleero kyatuwadde confidence, okwekkiririzaamu, obuvumu. God forbid ne bwagenda aleke nga waliwo bakyagulanya abasobola okumeruka abayitirivu mu nsi ku lw'obwo obuvumu n'engeri gye yakolangamu ebintu bye. Era kindeese okutuuka ku musajja omu ku basajja enjasabiggu abataawangaala ku nsi kuno naye nga tubayinako ekyokuyiga. Era ono yali munywanyi gwa Bobi Wine. Yatuuka ne ku seeri tugamba nti lowooza ku paalamenti ng'eri mu kirumira ne Bobi Wine eyinza kubeera etya. Baamusooberera ne bamutta mangu. Mwoyo gwa ggwanga. Polisi ne tujawulayawulamu obukundi SID, SIU, SOP. Byeki ebyo? What is that? Abazungu bamutekerawo polisi. Eri simple. Special branch, CID, traffic, operations. Olwero department ziringa 10. Buli mwavuya buvuya buli mwayomba na munne. Tuli kuki? Kadinza kakavuyo kamwenka baleseemu. Oba munsinga, oba temunsinga, sijja kuddamu kukola. Kale mujje mu mpalule. Muntu alina Lufeenya kirumira ayogedde. Kubanga Lufeenya mukubireyo bantu mbooko. Ne bavunda ebigere. Omusajja yavunda ebigere wano meya w'Ekamwenge. Paka manawule bamukwata ku bifaananyi. Nemwekangabiriza. Kakati ngate mwevunaana. Ndowooza otegedde dwaki bwe nzigyeko ebigambo bya Bobi Wine nzize nenzannya ba mwoyo gwa ggwanga, then nenzijja nenzannya omugenzi kirumira mwoyo gwa ggwanga. Now kampiteko mu comment section then owulire obuwoomi bwayo. Tubadde tetutera giyitamu then nzije nkwongera ebirala. Tugenda kweyongerayo n'akatambi ka kirumira, tugenda kasembyayo. Gwa nasobola okumalako story eno ogenda kubeera nga ofuna omukisa okulaba n'okuwuliriza kirumira gye bisembera waka. Nkuleetedde obutambi bubiri naye katsookako mu comment section. Okay, ntandise ne Kizza Godfrey. Yagambye bw'ati, naye Sajjime, have you seen the combination and connection between Mr. President and Europe? Away from politics, I love the way they connect because birumya bangi emitwe. Ayogera katambi ako kolaba wansi. President yabadde alinya engeri gy'alina obuvune mu kugulu. Joel Senyonyi n'amuwa omukono. Mulungi Gertrude naye yazze n'atugamba yagambye kantuule nzikalire anti leero kanyuvu. Otegedde ensonga eyo. Mwasibyeyo mutya nno bassebo ne bannyabo. Oli muganda nnyo. Bassebo ne bannyabo. Sajjime webale kutuweereza. Much respect Mr. President. Royce Naluyange. Royce Naluyange ojja kunkubya. Sajjime, you will kill me with obutakemmentererwa meme mu ngeri ey'ettyobooko. Mr. Kagege, you have no brain. But please join NUP. Atataina buwongo, ataina magezi. NUP aginone muchi. Aisewa Kagegeke. Genda. Bamukubye. Oyo tumugobye. Then, omulala natugamba Sajjime. Lwaki olumya abantu
kati emitwe gibabobba bw'obeera ng'owagira Kyagulanyi essanyu terikuva kungulu tuseka bya ddala tusanyuka nga biva ku mutima kubanga tusanyukira mu muntu gwe twagala kati akemmentererwa emmeeme mu ngeri ey'ettyobooko kimulume kimwabye kale ye comment section nkugambye twogera wali emabega ku video gye tusoose okukola then ono Carolina Prose yagambye naye sajjime osabula ate Harriet Nanteza n'agamba oba nseka ki Nanteza kati ffe tugambe nti kati oseka ki mutufu olaba Bobi Wine n'amwenya n'otandika okumwenya noga oba yaloga oba yaloga Nanteza nange olumu nseka teweebuuza wekka nange olumu nseka anyway bye bibadde mu comment section tuveeyo tweyongereyo bwe tuba nga tuvuddeyo njagala kwolekezaako katono nnyo Kagege yayogedde ebigambo bino nabikuwadde mu kasooka niyo olw'okuba nti tulina kye twagala okuwulira katuddemu gatta story yaffe etambule bulungi waliwo ebintu ebiyita and some cases zendaba oluusi nga zibeera poorly handled case in point musajja waffe Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa wasn't it a radical way of handling his matter? The end will justify the means. So gerera kibiina ky'abali abo Mpuuga nabagamba mugenzo okukola n'abantu abatalina respect abatalina integrity abatalina kibagoba tugende omanyi twegatte tujjeko nakyemalira fine naye mugoba agenda ki they will destroy all your careers mwenna because you didn't have the balls to stand nga mmwe nebino ebyokugenda nga abantu bazunga buzunzi mu bibiina bibyo bibazaalidde no associate anyway sawa agendayo because it is so emotional wagano teka kwa mukono I gave my reasons but from word go abasajja abagezi ngaabo ogenda okwassociatinga n'abantu abafaanana bwe bati we can have the same cause ne mutuule mulabe parameters abantu bemu civility yaabwe yenkana ki nze kankuuli tusobola okusigala ffenna nga tugoba kyekimu naye ne ŋŋamba ono nja kutuula naye ono sijja kutuula naye Katonda bw'aba alonda abantu abanaddukanya emirimu gye abanaatambuza emirimu gye talonda baasoma talonda bagagga talonda abo abamanyikiddwa mu nsi alonda abo baasazeewo kikyentegeeza asobola okulonda omugagga asobola olonda abo abamanyifu oba okulonda oyo atamanyikiddwa nga n'ensi nga n'abeewaabwe waka waava tebamukkiririzaamu nga ne kitawe ne nnyina amuzaala bamanyi oyo yasala kyokka n'ayita mu ye okusitula eddoboozi lye oyo ye Katonda ekisumbuwa abantu mu nsi bw'owuliriza Diini Lwowasaava ku Joel Ssennyonyi disrespectinga lwa nsonga yakolako naye Muhammad Nsereko abaali bayitibwa abasajja abagezi mu muzannyo ogw'ebyobufuzi naye nga yayitako mu ndongo n'emulema era nga yasinkanako Bobi Wine mu biseera by'endongo endongo n'emulema nadda mu byobufuzi Bobi Wine n'asigala mu ndongo n'agikuba n'agiggusa ne watasigala kibuuzo kyonna kimubuuzibwa mu ndongo daba bwasala n'avaayo n'asangayo abamaze emyaka mu byobufuzi n'ajja n'abakwata nabo n'abayitako omuntu ayinza obutakitegeera nti ago si magezi ga Bobi Wine maanyi ga Katonda agazze gamusitula nga gamuyisa ku abo bazaayitamu mu sectors ez'enjawulo oyagala mmenye mu ndongo y'omu ku bayimbi abasinga okuba abaakabi ekyo kiwakana mu byobufuzi leero ye nnamba emu ng'ogyeko yafutubbala mu ntebe y'Abannayuganda okiwakana mu firimu industry mu Uganda njagala tukkirize ye yekka
eyali atuse ku mpaka ezisembayo waggulu oziwakanamu teyazibaddemu ne firimu ne documentary. Then omuntu ali bw'atyo bw'oba ogenda omulumbattamu ku bigere ogambe gwe nnumba ng'alabika tali yekka si wa bulijjo. Okulaga njagala tutunuulire abamu ku batunuulizi b'ebyobufuzi nga bakugamba nti Lubaale talonda mmwe gwe mulowooza nti gwe yasinga, alonda gw'ayagala. Tufune ekyokuyiga mu kana akatambi. Lubaale w'ekika bw'ajja awaka gw'ayagala gwakwata ate temubuuza bibuuzo. Asobola okukwata asinga obukulu, asobola okukwata asinga obuto. Temumubuuza lwaki tewalonze ffe. Kaakati ne mu byobufuzi waliwo kye bayita amasannyalaze. Amasannyalaze gye gava mu byobufuzi gye gakoma gakwata omuntu. Bwe gakwata omuntu mu kiseera ekyo kkiriza nti yaliko amasannyalaze. Kawanga Semwogerere yaliko amasannyalaze. Abaana abato wano abakatandika okugobera ebyobufuzi ekyo tebakimanyi nti Kawanga Semwogerere yaliko amasannyalaze mu 8, yaliko amasannyalaze mu 9 Amasannyalaze ne gatuuka ne gagenda. Besigye n'ajja amasannyalaze ne gamukwata. Besigye talina nnyo kye yakola amasannyalaze kumuggyako naye embeera yajja nemuleetera amasannyalaze. Besigye ekiseera ky'amasannyalaze ne kigenda era kiba kiteyadda mu 2016. Katulina okukikkiriza nti amasannyalaze mu kiseera kino oba oyagala oba toyagala gali wa Honorable Kyagulanyi. Kakati Dr. Besigye bw'aba ayagala okuyamba okuggusa struggle ye ayina okunoonya amasannyalaze gye gali, obukugu bwe n'obumanyirivu bwe, kubanga obumanyirivu alina bungi mu byobufuzi. Ng'oggyeko bino ebyokuvuganya yayingira gavumenti nga muvubuka muto myaka 29 we yatandikira okubeera minisita. Adumidde enkambi okuli ye Kasijjagiro. Experience alina mpitirivu. Kakati obumanyirivu bwe ndowooza nti bujja kuba bwa mugaso nnyo ku ludda olw'opposition ng'anoonyeza amasannyalaze we gali, obumanyirivu bwe n'abuteeka mu nkola mu kkubo eryo, okusinga okugamba nti ate naye kajje akomewo avuganye. Kubanga omutawaana gwajja okufuna nga bwe nkugambye nti akaluka wane banga referendum ate kijja kukosa n'abaana abamuli emabega ba Honorable Semuju, ba Elias Lukwago n'abalala. Kasita anajja naye ne yeesimbawo ate ng'avuganya Honorable Kyagulanyi. Era okiraba nti mu kaluka 2016 bannabyabufuzi abamu abeefuddisi batya n'okulabika kadaala keekamu ne kandidate waabwe Power. Si nti Power yali musajja mubi naye si yalina amasannyalaze g'ebyobufuzi. Kakati ebyobufuzi oba oyagala oba toyagala amasannyalaze kikulu. Now ekisumbuwa bano bannabyabufuzi bonna abali mu kulwanyisa Bobi Wine, omanyi kino ngenda kibagamba. Waliwo abanywa ku mwenge abagenda mu mabaala. Waliwo we bagamba nti baketi erimu eccupa 25. Eccupa 25 akuluno bazisaze ebbeeyi. Bw'oba ogula baketi bajja baguliza ku mitwalo 2 oba 2 kitundu nga bagasse baketi oba babiyita baketi night. Now tuyina ekisero ky'abannabyabufuzi naye nga sigamba nti mulimu ennyaanya ennamu. Zonna nvundu. Kati bwe kuba kusuubula, Museveni asuubula damage. Kati damage ono yayagala okuwunya okusinga akawoowo ye Kyagulanyi akawunya obulungi. Then zino ennyaanya envundu mu kisero eziwunya obubi zaagala ekivundu kisaanikira akawoowo akalungi. Naye nga tukimanyi nti omuntu bw'agenda emmanju mu kaabuyonjo newankubadde eyinza okubeera nga egenda mu bukyafu naye akawoowo kabika obukyafu n'owulira akawoowo nogange ewunya bulungi naye ng'ebiriyo si birungi. Naawo Mwami Museveni akwata ebibala ebivundu ebyekuumidde mu kiseera ekimu okulwanyisa akawoowo Bobi Wine naye nga tumanyi anyigako bunyizi akawoowo olufuluma ebivundu byonna ne bibula, ebyo ebiwunya byonna ne bibula okutuuka ebinaddamu nga kawo kagenda kakendeeramu
eneera bwe kaddamu ne banyiga nga era bibula beba DP Broko akabinja k'abannanfuusi bonna abali awo oba ntegeerekeka baganda bange kati Bobi Wine kawoowo waliwo abagenda okugamba naye Sajjime ng'okubye enkigenderedde kale I'm sorry tit for tat is a fair game baganda ne bakikyusa atakulekera tomulekera ennyanja ekutoomira gwereeta naffe tusumulule mazima now tuddeyo wawe njagala okuwa ndowooza tusookako mawulire agatali malungi tusembyeyo ebigambo by'omupoliisi eyali teerya ntama eyavaayo n'agamba nti ababbi abali mu Uganda ebikolobero byonna ebigenda mu maaso mu Uganda abapoliisi n'abamagye abakulu abali mu high ranks be bali emabega waabyo. Katusooke wano mawulire si malungi mu entertainment sector, mu music fraternity side zeeyo. Wabuyu Gibson amanyiddwa nga Gravity omutujju olunaku olwaleero aviiriddwako mukadde we maama we. Mawulire si malungi. Mama we mukyala abadde alabikira nnyo mu bivulu bya mutabani we Bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. Amawulire tujja kubanga tubikuwa ebisingako mu mawulire gaffe aganaddako nga tumaze okufuna information ejjudde. Ki ekiviiriddeko maama okufa? Buzibu ki? Abadde mulwadde? Amaze ebbanga ki nga wali mulwadde? Kiki ekyabaddewo? Byonna ebyo tujja kubanga tubireeta mu mawulire gaffe agajja gaddiriŋŋana nga twongedde okubeerako bye tumanya okuva eri famire, okuva eri tetumanyi oba afiiridde mu ddwaliro oba waka, then twetaaga okumanya ebintu bingi. Tetujja kwetumiikiriza gamba kino nga tetunnaba kumanya kiva eri abo bekikwatako. Then tutwala okusaasira eri muganda waffe Wabuyu Gravity omutujju. Mungu akugumye mukana akaseera akugambako okusoomooza. Omuzadde bwakuvaako tuyinza okubeera nga tudisagreewinga mu ngeri emu oba endala nga tetukkiriziganya mu bintu ebyenjawulo. Ne mukana akaseera okujjako ng'oli mugwagwa gwayinza obutasabira Gravity mutujju kuguma mu kiseera kino ekizibu kyayitamu ekyokuviibwako maama. Maama abeera maama, ekyo kyo ge mazima. Gwoba tomanyi maama wo buuza ffe abatabalina nga saamulabako. Nsobola okubuulira obulumi oba oliawo bwempitamu mu kiseera kino nga ndaba bannanga abalala bali ne bamaama baabwe, nze ne bwe nfuna ebbiri siina waakuziwa. Mu ngeri y'emu ndowooza tuveeyo tusaasira nnyo Gravity omutujju, baganda bo ab'enju ab'emikwano ne bonna. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Bisingako nga bwe nkugambye tujja kubeera nga tubibaleetera. Ampuliriza bwe tuba nga tuvuddeyo butereevu kankutwale mu butambi buno obw'omugenzi Kirumira. Ate we tuba tunnyukira tugenda kukomawo n'ebirala bingi. Teri muntu alina kiwundu kye namukuteekako. Mubadde mundaba, mwankuza, mwampa obuvunaanyizibwa, munkyojja. Mulekeraawo okukyojja abantu. Nze mbaviiriddeyo mbasomere. Bwe kiba musango munkwate embeera bulenga okyamira ku kisaawe gogonya n'ojja ewange obuuza wafande Kirumira abantu bajja kulagirira Nalufenya mujje munkwate muntwale. Mugamba mutya ntulugunya abantu nga Nalufenya. Nalufenya ekola mulimu ki? Nalufenya ekola mulimu ki? Abantu mutulugunya abantu juzi bakuba meya Lukwago n'akabanga omwana omuto. Bakuba loyo ono Kiwanuka Abdallah. Ndamuyuliza empale mu bantu oli ku kesisi. Abasirikale basamba abantu wano. Parliament bajiyingira nga balinga bayingira geyena.
ne bakwata abaka parliament abasajja abakulu bahono ne babakiikirira abantu ne bakuba emiggo ne batindika wansi wakabangali abanga temubavunaana muddidde bakifeesi benakwata emyaka 10 egiyise mubaleeta nga abajulizi muli batemu okuba butemu bwennyini omujulizi omubbi anywa enkyagabako n'obujulizi kale nno mbaviiriddeyo njagaddeyo ofiisi zammwe nziveemu sigenda kuddamu kukolera ekitongole kino oba emisango ginsinga oba ngisinga sijja kudda ate sigenda kusaba lukusa kuvaamu nvuddemu era yunifomu ino nkyajambadde akaseera kenamala nga ndi mu kkooti ne ofiisi ey'ebuyende mugigabe ndi mukambwe lwa nsonga munfudde kagoma kalubendera bwe mundaba bwe muti mundabanga ki simanyi lwaki muntya kirumira yinza ofuuka kino ngenda fuuka ki nze jja sindi myaka 34 sina kyenduubirira abayinja mumwagampa omwagala mujje mugakime nze gana amayinja si mmere gana amayinja ga poliisi gano si mmere eno si mmere this is just diamond buno buntuntu bazungu babuyiya kwatirako bantu mateeka tiweyambala buno oba wakitalo kale kataha bwe mbujjako mbaki buno babaluma buno muyingiza abaana abamu mu poliisi ekubye keti kika kimu nange buno bubaluma bwange buno kati mungenda bubaddiza mukole mangu emisango gyammwe ginsinge mbawo obuyinja bwammwe buno oba mulowooze no mmere mumpe emitwalo emeka omusaala tumuwozese tumusibe tumuwozese tumuswaze sikyaswala erinnya lyange nalikola emyaka giyise kyonna kyoyagala okunkola oba omala biseera ebuyende siinayo buzibu abantu mbaweereza ebuyende disitulikiti yakyalo abantu balima bantu bali mu kulunda bantu baddembe mbabaddemu nabivaako ebyammwe ebyekibuga kyammwe mukola byammwe ab'ebijambi babafukidde ebizibu ebintu byemukola mutagala butagazi abantu batta Fande Kaweesi wano abayaye ne mulema n'okukwatayo omuntu omu ku sport kirumira ali ebuyende yabaluma mbakuba mu kibuga ku olwo nalifafaganya n'abasajja ba pikipiki abo omukulu ng'oyo ng'afudde enguudo zonna zisalwako n'eddakiika 3 abasirikale beebase bali mu balakisi tebanagenda nga temulina ge mwanenya naye babeeraga effujjo erikoleddwa iganga oba bukomansimbi ne mukwata ba osi bamukwate yabadde akolagana ne bali ne mufuna abantu ne mubapanga ne baba obujulizi tukolagana n'abasirikale nze yembeera eyo kutatiisa sigyetaaga bakifesi weebali tebavangawo kubanga mu kifo ky'obasiba baba wabuuya alawense kwata zino kolawo kashopu sente mmeka ze mugenda ofuna okuba buli mubbi mu Uganda nze okuntisa okwenkaniddeawo nsazeewo omulimu guno nguveemu sijja guddamu okutuusa pulezidenti w'eggwanga lino lwali nfunayo omulimu mulala mu kitongole ekirala bali batayagadde ngenda mu byobufuzi constituency yonna omuli omubaka naye bafudde bufi oba katakwi oba masaka oba mpigi nzijja kujjako nga kifo kya mukazi enansana mwannangirira naye nga sinneeseetinga ate mba ndi awo ebyobufuzi ne bikyankana ne bateekayo omuntu omulala naye gwenviira mu poliisi ate emisango wengisingira wonna nga njagayo ebbaluwa nga mumpa ebbaluwa yange ngenda mu ddembe lyange njatambulako kugendako bulaaya kuwummulako nze siri munaku nze sisula mu uniport nze sisula mu ezo mbeera zammwe temulina mazzi temulina masanyalaze nze sibeera mu ezo embeera lwaki sibalangire so mbeere kuki omuntu mwamwesonyiwa ne mumukuza mumanyi byakola bimanyi mumuteeka olukongoolo mulooza sirina maama wange sirina taata sirina baana benzadde abaana bange bonna mubamanyi luno si lwakuggwa naye ebigambo byoyogera muli towuliramu kutya nti oyinza okufuna obuzibu nze ekijja kyaffe kiri nnama mu Katende tuziika n'empambire ne wanebulenga tulinawo ekijja bwe mulira banfudde mujje munziike ate nze ntyani nempulira nti ababbi bali mu kibuga bawandiikira n'abantu ebbaluwa saba wekitiibwa atukulamusizzaako tujja kujja ku ssabbiiti tukuba emiggo ne bawantambuza ebbaluwa ku kyalo konna era ne bajja olwo situiti eba ekyaliyo omubbi n'awandiikira bwanaakuba ekiro emiggo tujja kujja ku ssaawa 2 otuweyo emitwalo 2 ab'ennyumba ez'amataffaali 4 aba butegula 10 abonna baana bange sabo
tebagenda kuleta fujjo wano. Omuntu yandiyagadde okumanya afande Kirumira yaani ebintu bino wabitandika mu buto obiyingiddemu mu bukulu oba tubuulire afande Kirumira yaani. Nze Muhammad Kirumira nina emyaka 34 nasoma busomesa ekyambogo nina diploma ne degree siri musiru siri masikini sinonya kyakulya polisi empa misala ga mitono 64 sente ze nsasula abakozi bange nezitabamala na bamala ekitongole kya polisi nkikolamu kuddukirira ggwanga kuba emirimu gya polisi gya kinaku emirimu gya polisi gya bulumi abantu basulanga embwa basula mu unipoti zibookya abantu tebalina amazzi nebasalako balakisa amazzi mwaka mulamba amazzi tebalina masanyalaze ettaka balisenda abantu tebona baddakanga batalina kwabwe nze mbeera wano zino nyumba zange kwekiri majazimenyi nazizimba endagaano zazo nzirina zino zange nezizimba nyolabanga nkadde ono mbaddewo ebbanga ono wembeera maze emyaka 15 polisi tumaze emyaka 10 polisi netujawulayawulamu obukundikundi SID SIU SOP byeki ebyo what is that abazungu bakutekerawo polisi eri simple special branch CID traffic operations olwero department ziringa 10 bulemu avuya buvuya bulemu ayomba na munne tuli kuki kadinza kakavuyo kamwenka balesemu oba munsinga oba temunsinga sijja kuddamu kukola kale mujje mu mpalule muntu alina Lufeenya Kirumira ayogedde kubanga Lufeenya mukubireyo bantu mboko ne bavunda ebigere omusajja yavunda ebigere wano meya weka Mwenge paka manawule bamukwata ku bifaananyi nemwekangabiriza kakati ngate mwevunana nze order zempa zibere nfu obani mufu lwaki mumpo buvunanyizibwa mwantola mu district esemba yeri mu Uganda saba kayanya abana bange basigala wano tebanda bako nebelikiriza tato obeera wati mbeere ebusoga saba nyega neyo tekibamalira era nemusigala munondola nabakola ki ani amanja mu polisi muvuge emmotoka nnungi musula ku ntebe road mulina amayumba gatunulanga abantu sale temuzijjawo bassebo polisi nefaanana waliwo abagamba mukolemba gundi mwana wa gundi yaleetebwa gundi abo si bantu tebalina misango Kirumira tumunoonyerezeeko munoonyerezaako obujulizi wababula ayogedde oyo ayogera nnyo magala nkole ki mbega Yesu nze siri Yesu nze bwetako omusango neewozaako nze siri Yesu yeyakkiriza ne bamusalira nga tawoozezza tugenda kuwooza nno ssebo ate bujja kutoloba ate bwe mula ne mululwako obujulizi obunkwatira ddala mugenda kundiyirira kooti prosidi eno nkyayinza kichallenjinga neewuunyiza juzi nga muleese omujulizi gwe sirabangako n'agamba namukuba omwaka oguwedde koodi Kampala nga ndi Buyende talina lipooti gyali antaddeko gyali anziguddeko mwegendereza ebikolwa by'otiisatiisa abasirikale abamu si banaku nti ali awo munaku muwejjere yaveeyo mwambuka anoonya kyakulya nedda nze siri muwejjere nze nina wembeera nze Kirumira babayo omuntu enanvulana olukumirwa gyalunsabe kooti ebbaluwa yange mugimpe eraga nti mungobye temuteekakona mutesi nti mumpumuzza muwandike nti mungobye with disgrace kuba kyekigendererwa kyammwe mulyoke mundabe ngenda mu politics era politics bwe ngendamu wabyabufuzi byakubbinkana bwe mu P ekifo kyonna ekifoolinga vacant right now oba MP Afudde oba MP omugobye byabiwandiiko abantu baluzunga n'ebiwandiiko tebali ebayitirivu abeeyiye obweyiya oba yabba bululu wonna mu ggwanga lina wali MP yennaagwa ngenda kujja nesimbe oba ggulu oba katakwi oba wa ngenda kwesimba watepite mu independent kasoke male bino polisi emalira ebiseera empa emitwalo 6 ne musajja muyivu mbeera Buyende ndabika bubi eri mu nsiko gye mwambeeza mbeera bulungi ndya bulungi nsula bulungi expense y'okubeera Buyende eri very high ko mwagala ndeme kuwulizibwa teri kamera teri kino omuntu bwakola erinnya alikola omulundi gumu
mwagala disaanyaawo sijja kukkiriza kulisaanyaawo kangendeko mu kitongole president batapadde buli mulala ne baba kumpadde military nja kukola kuba military nesimbu towulira buvuyovuyo buno ate babbye ate bino ate kifeesi ate sobi ate kitatta feketi polisi ebeeramu ekya kitatta oyo natandika okumunoonyerezaako 210 abakalonkingira wali ku Martin Road 210 naye nga bannaye mulonkiiza akantu kano kakutwetera obutawaana nani kitatta bamusibe era njagenda mu military kole statement kitatta mumanyi yakuba abantu nga ndaba abaana ba Century aba safe border mu kibuga mulimu obubiina obweteekamu owa boda butalwana safe border balina na application ku internet bamuvubuka bampisa bambala obujaketi balina enkofiira zaabwe balina office naye mubakuba Century ne beeyawula ku bali waliwo kambe Kampala Metropolitan Boda Association waliwo kamba tumenya Kampala biki obubiina bino ne bungi nnyo KCC neegamba tulongoose boda industry efujjo ekyo nakola efujjo nga poliisi eraba bakuba abantu wano wakaliga pikirezo kyebwa poliisi neesoberwa abasirikale nga bapretendinga omulimu gw'ekisirikale gufuuse gwa pretense. You can't talk about some criminals are too big, they are informants. A few people bakujjako fefe fabatono fe abalina obumalirivu fe tubagambako. They point you in the eye and they say you are wrong 100%. Tereza oba Tereza ntekako ekisango nze neewunya poliisi emisango gyegyeteeka ku bantu 207 nali ku CPS nga ndi police constable nali Mbega nalaba n'amaaso gange nga driver owa Honorable Odonga Oto bali mu motoka yemu ne Honorable Lukwago nga kyakikira Kampala Central waliwo campaign gye bali bayita Hands of Kampala wali akavuye na Kasero emmotoka yava ku Shell Capital nga tebaagala egende side za Radio 1 ne baji blocking side ne side nemenya neita ku High Court ne bakwata driver ne bacharginga ba passengers aba Honorable Dogoto Honorable Lukwago ne bacharginga okumenya mateka g'ebidduka ba passenger bwe namanya nti police twasoma nnyo kale twasoma police tuli bayivu mucharginga mutye musabaze nti nno amenya mateka ga traffic omusabaze mulowooza tetutegeera fabamu 206 nali mu poliisi njiruddemu nze bayiro nyine emyaka 3 mweki kati muleeta obuzibu mugeraageranya emyaka gyange n'okutegeera kwange mulowooza Sulemani agenda ogezi wala yali amaze kuweza myaka 10 omugezi abeera mugezi azalewo mugezi nze ndi mugezi ndi mumalirivu sitya komera sitya kufa sitya bigambo sitya mbeera nze sitya mbeera oba onsiba oba onkuba miggo nze ntaana yange namadobalaga weyisiza mukyale waffe empambire entaana yange buli muntu nga mbanziikanga wano mu muyembe wansi w'ekisiikirize embeera awo mpowe kubanga essaawa yonna atambulira mu matigga fayiro katende nakunoonya abaana nabakukwasa ne bamukwata akuma nakuteekako fayiro abaana nabakunyweza ne bamukwata bajja bakwata obulamu bwe mubukendedde ebikolwa by'effujjo mu bikendeeze 206 omukazi omukulu omuyivu kubayita AIGP Elizabeth Kutesa yagenda mu kooti amazima naawe obujulizi n'agamba nti Dr. Besigye yakwata omukazi naye twapanga bipange omanyi fayiro tulina kye twagikwatamu sala ba poliisi be muteeka mu disciplinary court oyo bamukulizaawo ali France yakiikira poliisi mu Interpol yeeyo kale poliisi tuli benkanya obo benkanya tumusomera wa ne mugenda ku kkubo ne mufunayo omuvubuka nga Nixon oba pichi oyo senior officer Faizo Katendo muyaye wali nasana oyo nayo SPC namala mwogerako n'oluka mu SPC nabagaba naye mulinde abagayaye kati mbyogedde mujje mu nkwate emisango egiriyo Mondana Lufenya ndawa siveyo banayo kana mwe namba kuutira
mubeere nga mutaddeko eriiso George ku nsonga zino eno enkola ey'okuyiganyiganya abantu